agenda dinga tagenda sikabusinga agenze ekisoso okujja batuze mu mbeera ye mulondesa okutandika okubala abalonzi mu kasirise nga wano balaze okutya nti yandyerabira byabaze oba okubabala omufuulo babadde bakyali kwogo ate abawagizi bamuwonge ne batandika okujaganya era bwe babuuzizza omulondesa omukyala Yuda Bule ani awangudde n'obulumeka bwafunye ye kwe kusalawo okulinnya kabangali ya poliisi n'emugjawo ate ng'odduka buddusi embeera eno etabudde kibuuka n'abawagizi be nga bano beekokkodde obubbi obuyolese mu kalulu kano. Muwangudde mazima muwangudde mu bwenkanya naye omukyala akulira ebyokulonda mukyala Yuda amaze okubala obululu n'atalangirira bawangudde kubanga wesaidi eri wadabbye afunye obululu 5 onafuna obululu 5 era omukyala Yuda wa ku kyalo yanyirimu n'atwetira n'agaba n'akalukansinza amangi bapadde ssente. Atwala ebyokulonda mu disitulikiti ya Central South Harriet Kashagire alambuludde nti tewali mbeera yonna omulondesa mwagaanira okulangirira omuwanguzi era nga n'olukiiko lulina okulondebwa awo mu lujjudde. Sisuubira nti omuntu ate bamulonda ate ne bavaawo ate ne bamala ne ssentebe n'alonda akakiiko yekka kuba akakiiko sikakeko kenga omuntu akakiiko kagenda kukolera abantu mu Kamulamba. Mu mbeera y'emu munnakibiina kya NUP Nandawula Eva Mulira tamatidde na bivudde mu kulonda mu muluka gw'ekirimya ward. Nandawula Eva Mulira n'abakulembeze ekirimya betusanze ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda bekokkodde emivuyo egikoleddwa mu kulonda ssentebe w'ekirimya ward ng'eno akuliddemu okulonda kuno yeekobanye n'aba NRM ne bamunyagako obuwanguzi bwe. Chairman wa NRM Kenya Vincent yeekobanye n'owakakiiko k'ebyokulonda Mayanja Robert n'amuwamba nga babbira Kazibwe Sendege Fred obuwanguzi bwange funye obululu 24 bafunye obululu 19. Ate ye Fred Sendege owa NRM gwe balumiriza okutwala obuwanguzi buno asambaza ebyogerwa n'ategeeza nti kino bakikola kumusiiga nziro kubanga akalulu k'omugongo tekabbibwa. Naye kitawaanya abantu bannuupu bwe baba tebawangudde baba babbye. Ekyokubiri akalulu k'omugongo bakubba batya era nga babadde babala ate nga abantu ababaddewo babadde basinga n'abalonzi obungi. Mu bufu bwe bumu munnakibiina kya Democratic Front John Sega wa Mande awangudde omuluka gwa Katwe ward ng'ono yeeyamye okufuba okulaba ng'ebyokwerinda binywezebwa mu kitundu kino. Ne batwala kumpi mwaka gwe babayitayo ne babawa ez'emyezi emu emirala ne gisigala emabega ne tubanga emirimu gy'ekyalo tegitambula. Ye omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye aliko byalambuludde ku kulonda nga bwe kutambudde. Tujjako tunakituuliddeko nti bitundu by'ennyenda eyo ne mu kirimya ne poliisi yaffe eri mugezaako kukwasaganya ensonga eyo yenna ayinza okuba nga yenyigira mu mivuyo ng'egyo agenda kukwatibwa. Nalongo Farida Nakayisa ne Bettina Mawanda BBS Telefina. Olwaleero emiruka egy'enjawulo olwegironze bassentebe ku mitendera ogwa LC2 kyokka mu bitundu ebimu wabaddewo okwekalakaasa ate awalala wabaddeyo okujaganya okw'abantu abo abayiseemu era bawangudde. Okulonda kw'abassentebe b'emiruka mu disitulikiti y'e Kayunga ebitundu ebisinga obungi abamu bayiseemu nga tebavuganyiziddwa wabula abamu kwabo abadde mu lukaano ku miruka egimu okuli ogwa Kisawo Kibira ward n'ekitiridde Lusagazi. Okulonda kugenze maaso era abawangudde kuliko Kalole Yusufu ng'ono yawangudde omuluka gwa Kisawo Kibira ward ate Lwebikere James n'awangula ku muluka gw'ekitiridde Lusagazi era nga bonna beebazizza abalonzi okubateekamu obwesige. Abantu bampagidde ebyalo byange biri bisatu namwe ekyalo ky'Kisawo nembeeramu ne Kibira ne Kayunga West. Njagala okulaba nga obangi yongeramu amaanyi enkolagana wakati w'abanannyini ttaka n'abatuuze. Mu ngeri y'emu abatuuze ku kyalo ky'e Kasambya Lukyamu mu tawuni kanso Nakifuma Naggalama mu ssaza Kyaggwe abaayo beesuddemu akambayaaya ne bakola okwegugunga okw'emirembe nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'aba ebyokwerinda okuwamba ssentebe waabwe ow'ekyalo Kaweesa Peter. Bano babadde bakutte ebipande okubadde obubaka bwabwe obwoleka obutali bumativu era bano balumiriza akulira poliisi y'e Kalagi Musisiikwa Godfrey okubeera emabega w'okuwambibwa kwa ssentebe waabwe. Era ono omukyala tebamutusibaako kuba tetumulondangako naye agamba mbu yalina sitampu tetumulondangako tetwagala Kaweesa. Kaweesa ebintu byatukoledde nga ku kyalo tebisobola kwongera
Nabbomba Juliet mwanyina wa ssentebe Kaweesa Peter agambibwa okwambibwa alumiriza nti kabanga lya poliisi ye yazze waka ne bakonkona mu kiro. Ate babadde bangi nnyo naye nga kuliko omuntu akola ki amumanyi era ye yatuyise n'otuyita nti sagguddewo olugi nga naye ye ali wabweru kati ekyaddidde saategedde. Namirembe ne Nassaazi Martha abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino bategeezezza nti newankubadde nga poliisi yeegaana nti temanyi kuwambibwa kwa mutuuze waabwe bagenda kulemerako okutuusa nga bamuzudde. Bw'obanga wazzeeko awaka omutasobola kuba mumativu ate omuntu n'amala n'amiisinga omukakasa otya omuntu ekyamazima wazzeeko awaka okwagala okukwata ate ne bamala ne bamukwata gw'ogamba tewamusanze. Kadenge yazze patro ng'eriko abasirikale ng'oba 20 nga n'ennamba tetugiraba. Ye Musisiikwa Godfrey akulira poliisi y'omukalagi akalambidde ku ky'okuba nti poliisi erina ssentebe ono ayogerwako era n'alabula abantu okukomya samwasamwa. Bw'oba waali ajja kulabira naye kyenjagala mutegeere tiwaali security personnel yena yakudde kyamaanyi ekyo kyabulimba. Ate okulonda mu muluka gw'essanga mu Gombola y'Egombe mu munisipali y'e Nansana kubadde okusaawa 8 oluvannyuma lw'okukyusibwakyusibwa kw'ekifo ewalonderwa. Ibrahim Katamba omu ku babadde mu lwokaano luno wamu n'abawagizi be yasoose okulaga obutali bumativu ku nsonga eno. Wakati mu kusoma amannya g'abalonda wabaluseewo okwegugunga okuva ku linnya lya ssentebe omu asomeddwa okulonda nga bw'ataalondebwa ku bwa ssentebe era abatuuze bawanise ebipande ebiraga obutali bumativu bwabwe nga wano poliisi yebagumbuludde. Okulonda wano kugenze okuggwa nga Amansi Bukenya muna NRM awangudde Ibrahim Katamba abadde talina kibiina ng'ono anenyeza abakulu mu kibiina kya NRM ku ggombolola eno okutiisatiisa abalonzi be. Abakulu baveeyo bajje batereeze ppate yaffe esusseemu enkwe. Mu ngeri y'emu okulonda ssentebe w'omuluka gw'e Wankuba mu ggombolola y'e Nakisonga mu disitulikiti y'e Mukono kubadde kwa bbugumu wakati mu babadde bavuganya ababiri okubadde Agnes Newumbe eyazze obwa Namunigina n'enkuba David Kityo wa NRM. Okulonda kugenza okuggwa nga Agnes Newumbe yalangiriddwa ku kifo kya ssentebe w'omuluka guno ogwa Wankuba. Nangirira Newumbe Agnes ng'asinze obuwagizi obungi afunye obululu 66. Oluvannyuma lw'okulonda tusobodde okufuna ku njuyi zombi okubadde Newumbe nga musanyufu kyokka Kityo nga mwennyamivu era ategeezezza nti akalulu kabadde mu vulugu mungi era wakujulira. Nnyo okwebaza abalonzi baffe ab'e Wankuba abataddemu obwesiga okutendeka